so nzo gwangu badde gwa handing over bintu bineeno so take out once tujja bijjawo just nyagadde nkwanjulire ebintu ebiri wano tulinawo kilo 10 ez'omuceere kwatako beeramu ye tulina kilo 10 ez'omuceere ogambye yagala nnyo omuceere tulinawo kilo 10 ez'obuwunga nnyo obuugi buli njala weekulumidde bw'onywa obuugi sabbuuni wano waliwo emigaati giigyo gino migaati oli gino kayide toli wala nnyo tulina emigaati kwata nga kiri half kayide sabbuuni kuno tujjako yisaako kwoza n'ebirala bwe bityo n'anaaba wuuno togamba nno ddala ngo simanyi tonaaba ozala omwana nga ddugala sabbuuni wuuyo ng'eyisha mulamba naaba tebira bikozebwa mu bulamu obwa bulijjo weebiri kabutto wange mbadde manyi abuzeeko tuyina sukaali yanziza nnyo bwebajje mukama abaddizeewo okebajje mukama abaddizeewo muula ebintu beyanziza ddala nnyo kati ndoza ebyokulya ebisamuhawo kati bijja batambuza tawo ki ekibuzeeko tewali kibuzeeko tokewalirabidde dda sinaba Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 155. Muno kati bw'okwatako nga kikyazimbye ennyo ne bagamba batya kino kati ninafunayo empeke olinaofunayo amakerenda amalala akuba eddagala yalekeddaawo yalekeddaawo yagambye mutwaleyo ssente fune empeke naye kati muli weewulira otya tekikuluma nnyo ate mu lubuto muli munda baana bazannya bulungi tukusabira ate bakwagaliza buli omu alaba ku mawulire akwagaliza era akusabira tegedde kale tuzze okweyongera okulabako kale abantu baffe abatulaba nze Sonko Muhammad omukutuguta nti kwe tuli tuzze tukumyewo owaka naye omwana akaaba singa ofuna amusirisa oba ne basooka bamutwalako mu senta aluli tukomyewo okujja okukyalira ku Prosi kyali ki tuline ow'abakyala mukyala ndifuna abamu batera bayita bannaabakyala naye bamuyita ow'abakyala oba muntu akulembera abakyala ku zooni esooka LC1 omwana ono emboozi ye bwe yali etandika ebintu byamala okuba nga bimusobedde baddukirewo omukyalo ono akwasaganya ensonga z'abakyala ku kyalo kino era yasooka bayambirako ddala ne ssente transport batugamba yabawo omutwalo gw'ensimbi baddukire mu ddwaliro eddene bagende balabe nga bafuna obuyambi okuddukire wa vice bayiseemu ekizindala ku kyalo kino kye tuliko kola nti obuyambi busobola obba nga bugenda mu maaso kubanga bujja we bajjira ewange ne tutandika okuba nga tukwatagana paka kati we tuli essaawa y'akaakati so olunaku lulwo n'abakyala obuuze ku muntu awulira atya biri bitya
nze mbadde nga ntera okumulaba nantu badde nga batera okumulaba then yakubye tulabe gye tulabayo oba kano kakasebusa wano. Mwana wange kati weewulira otya? Bulungiko. Ate kino nga kikyazimbye muli? Musawo agamba atya? Yagambye mbu nno nina mmera mpeke. Olina mmera mpeke? Nakoma okulaba luli nga tugambye nti nno oli wa mpiso kati oli wa mpeke? Iye. Yagambye nti kijja kutereera? Naye obulumi okyabuwulira oba tokyabuwulira nnyo? Sikyabuwulira nnyo. Ate muli mu lubuto owulira otya? Bulungi. Muli mu lubuto owulira bulungi? Katusabe nti nojja kuba bulungi. Iye. Kale embeera wali we yali nga twakasisinkana nakati olaba mbeera ki eriwo? Nnungi. Mbeera nnungi? Kale ffe tuzze okukulabako ne munnamawulire ne baana abagenyi baffe abalala. Iye. Buli kaseera tujja kuba tuva okukyekingako tulabe embeera gy'okola ki gy'olimu naye tukugumya nti obeere mugumu ate okusaba ennyo n'abakuwa obuyambi okubasabira nkiwa nti ne kijja kutukolera. Abantu abakulabako ku mawulire bakwagaliza era balina bye bakuweerezaayo. Mukulu agenda bitwanjulira. Ebigere nga ndaabizimbye kya bulijjo bino zimba kiba kitya? Ebigere mukyala ndifuna mwe bakyala ebigere bino bagambye batyo nga byafunye ekizimba. Nedda. Ebizimba buzimbe. Ebigere bizimbye buzimbe. Biba bino zimba nga ino olubuto abaana babiri. Bitera okuzimba okuzimba ekizimbye okusinga ku kinnaakyo. Bikuluma? Tebikuluma muwadde. Kya bulijjo ekyo kirina omupijja tereera. Bijja kutereera. Mu ddwaliro oddayo ddi imirira bw'oti? Mu ddwaliro oddayo ddi? Biri ebyokka ebiri eby'emukono gye twagenda. Nzirayo ogwokutaano. Nzirayo ogwokutaano. Manya gasemberwa naye omwana oyo nga toli naye. Abaana tebalabika eno. Kale abantu baffe abatulaba tuzzeeke wa Prosi omulundi omulala okujja omukyalirako. Tulina mukyala ndifuna yewaabakyala tuli ku kyalo Wellow Spring. Kino kisangibwa mu Bweyogerere kira municipality wa Kiso district. Tulina Myra Angel sides eno kamera tulina Professor Kaidi tongere bajukiza ntukola airport pickups mutambule naffe rotambula naffe obanga tuyambeko okufunayo airtime data n'amafuta agatuyamba okukola embozi zifaanaganako nga zino eno. Ekyemisana kyayidde nenga obeera mu nyumba evo obeera weebase kiki? Mbadde naakebakamu leero. Bakebakamu kuba tuli mu budde bwa kawungeezi si bwa kyamisana. Leero babadde bebasembe basireyo. Akaviiri okakoze otya? Bakongeddeko akaviiri. Kuliko abantu nga bamekoko enjo. Akaviiri ka enviiri zino wangamba ozaagala. Oyagala tuzisalemu tuziteekayo ekibitutwa. Bitutwa Kaswahili what? Nga bazisumululayo bansibemu ebiswahili wena amaze okuzaala bansibe. Mulaba tugamba omanyi osiba enviiri. Weeya bweyiyoba. Manyi osiba naye si nnyo. Ebitutwa n'ebiswahili tobimanyi bisiba tobisobola. Eyo manyi bisiba. Manyi bisiba. Singa ebitutwa n'ebiswahili obeera obisibidde muntu. Biba bya sente mmeka abantu ng'ogenze mu salooni babira mu sente mmeka? Kyenyo guba mutwalo. Kyenyo guba mutwalo. Okusumulula tebasasuza sente. Kati zino enviiri zeetaaga ki? Zeetaaga sumululayo kuba ziruddeyo. Ate okuzinaaba zeetaaga ozinaabamu oba kasita musumula ebitutwa bigenda obugenzi. Nedda zeba zeetaaga otulamu otukombo ne bazinaabamu. Otukombo embeera ya sente mmeka? Baba bakubbye kaba 7 bate bakubbye ziba 5. Ziba 5. Kitegeeza omutwalo gumu n'ekintu guba gumala ku mutwe gwono bulungi nnyo. Guba gumala. Bwe kiri kyali ki? Bwe nfuna wananjiwamu ogumu ekitundu kikola kigattawo? Iye. Kati okwokyayo enkoko ey'olweggulu n'okwokyayo ez'okusiba enviiri ogenda nakiriwo? Bampeza okusiba enviiri. Ebyaddala? Tukwogenda osasula batuwe muula agenda asasula batuwe simuula akikoleko? Muula asobola. Muula asobola okikolako? Naye otikombo mugiina oba yo mujagenda wali eri? Tujagenda. Mujagenda wali eri mu salooni? Okay. Ne tulina salooni yaffe wali ewa Josh waliwo abasiaba. Balina hotikombo ba Josh. Hotikombo Fati agirina. Tera tujagenda ali wa Fati akole hotikombo. Nabaddemu ne sente zange wane nabaddemu gwagambye ez'enkoko simanyi n'ezaaki. Mulawo ogenda bukubisiba bulungi. Bw'otabisiba bulungi ezange nti nze Saalongo.
otabisiba bulungi ezange nze zango zinziriza nze mula nsasudde ez'enviri zogendo siba kati eza hot comb di musubira genda di hot comb bisi byancha kati obudde tebugenze byancha kati eza hot comb nazo zino nkutereseza ntereza hot comb kati muji mwisolo kunkonako nitugenda fena mu hot comb nitulaga abantu ngaakyuse omwana bana bafaananyi nga tumaze kuba enviri bazogedde konya abantu baganzira kazi kunywa zikuluma eza hot comb zonze kutereseza batuka ntoziina munange owa mateeka buno wali wabakyala kiwedde ndoze kyekyenviri kyekyo oba naye weetaaga okwokyayo ngago olimba mutandifuna omugambayo ki ono leero omuwala ono mugamba nti yeeyongera okuguma ate yeeyongera okwesabira n'okusabira abo abatuwadde obuyambi era ekyamazima nze neeyongera okumwebalizaako okwebaza abo abawulidde omulanga guno ate ne batudduukirira ekyamazima mukama batusasulire kye basinga okwagala ate era omuwala ono mukuutira nti afunemu ekyokuyiga mwene embeera afunemu ekyokukola ki ekyokuyiga waawe ebintu byajja bwe bityo nga tabitegeera naye musaba ebintu bino bimukuze ebintu bino bimukuze alimu okusigala bw'atyo omanyi katonda waliwo waleeta ekintu nga kirina kyekikwongerako afune okuyiga mbeera z'abantu mu nsi beeyisa batya ate naye mwennyini abe n'ekisa nga abantu bwe bamulaze ekisa era abe n'omukwano eri abantu nga abantu bwe bamulaze omuki bamulaze omukwano kale ekyo mukubiriza akitambulireko nnyo kubanga essaawa ya leero ayinza okulaba nti ali mu mbeera mbi naye si yali mu mbeera embi waliwo abali mu mbeera embi okola ki okumusinga naye abeerenga wakisa ate abeerenga n'omukwano yesebo kale nta obiwulidde ebigambo onaayiga oyinza obba wakamaliza okuzaala abaana tuba tuli awo ate n'ofuna neiba nasooka akulagako llo wali eri wonna n'ofuna te olubuto olulala lwabalongo balala ekyo tulina abantu bameka abalioko tulina abantu abawera 10 abatulaba live butereevu oyinza mugamba kimulamu ono mukwatagana bulungi ntera okulira nga akwogerako muula bwe tuba tugula soda tugule bubiri waliyo ne muula n'ebirala enkoko ate kati oguze ekifi kimu waliwo ne muula naye nga muula osanga nanga nayongera okunteerayo akabega agambe nti Salongo kati nywererako oyo oli muveeko tomugambayo kati tukwatagana bulungi tewali mbeera yonna kwera singa waliwo embeera yonna nange sandibaddewo nandidduse emisinde temwandindabyeko wadde so gwe amuyambyeko okuva dde wano nze amuyambyeko wonna kuva gye bitandikidde era nze abaddewo mula nawe oli musoga nedda wajjasi wafumbirwa mu basoga bano iye bani ono ye muula woono bulijjo gwayogerako amukuumako era ono ye yakwata ono n'amutwala ew'omukyalo ono ne batambula in fact yamuyambako byonna so babeera wano bonna mu nnyumba yaabwe eno webityo abantu naye bakusiima gy'otabe mwebale nnyo mwebalire nnyo ddala tuyongera okubeeyanza byonna bye mutuwadde tusaba mukama abaddizeewo buli omu waatodde mukama akimubalire oba ala akimubalire amina etwali ngoyogera onyiga face obadde kyajakula so byebyo ndoza tugenda wali eri ebyo babawadde ebyammwe byo twabadde noono ku live ejjo netukanya n'abantu baffe tubeeyo kyetugulako okwo tulabe nti onasobola okwongera okufuna at least oba anywa ku buujo obwakasoli ku makyawo lunch kale entonotono ebeewo tulabe nga tutambuza tona nawe tuyambira ntugabirira osanga tuyinza okufunayo ku byokulya ebirala twagenda ozaala nga ayinako omubiri nga tayina n'amaanyi era katonda atuyamba abaana bonna babiri abasindike bago wali obulamu then butambule bugende mu maaso kale nze Sonko Muhammad mutugoberere tugende ewali ebintu bya kyali kiprosi ebya family n'okutwaliza ewamu because wetuleeta obeera n'abano sisuubira nti wali okutteko omwezi gw'ennyumba n'ogusasula so ebijja ebintu katonda abagabiridde family yonna n'abo tobeera bamuli okumpi era singa wagawawo ekinene bwekiti tomanyi abantu baba yayinza ogamba kute miliyoni nga 4 nalongo omukola business osanga ne mula naye n'abantu kuba mula tokola si ekyo okola sikola kati so mwongere okwatagana abantu bakwatagana katonda yongere obba wa riziki so buli ekiba kizze kiba kyamaka ago mwena mutambulize wamu obulamu bugende mu maaso n'abatabala baliyo n'ebirala kale nze Sonko Muhammad katutuuke wali emmotoka tulabe kye tulinamu
Gali mu meka kati amatooke kale nze Sonko Muhammad nalongo kyali Kiprosi gwe tuli naye ate wemba nkola nno program nange mbeera Sonko era ninyero gamba nze Sonko Salongo Sonko Muhammad oluvannyuma lw'okuba nti abalongo yakkiriza n'agamba oli engeri gy'afuumwesa emisinde ajja kubakwasa nze mmere ki esinga okukolera esinga okwagala okulya Amatooke n'omuceere. Amatooke n'omuceere. Ate neiba mulabi alina amatooke ate enva. Yogera yogera nnyo enva ki? Akuliko ebijanjaalo n'ebinyeebwa. Ebijanjaalo n'ebinyeebwa. Amatooke n'omuceere ebijanjaalo n'ebinyeebwa zenva. Ate mu kuyoyaya biki bisinga okwagala okuyoyayoya? Ababi tobeera bayoyayo ebintu ntwalo. Kale lwoliyoyo olibifuna kisooka weyongere wanene bali bigambo biba biti tomanyi kwogera ate tuba byakweyogerako. Nawoko waneeno twabadde jo live n'abantu baffe ne tubaako ebintu ebitinitini bye baatutisse tubeere nga tugenda kujja nabyo waneeno. Wano waliwo omugaati naye wano waliwo engoyi katusooke n'engoyi. Engoyi zino ziraba waliwo omukyala yaŋŋambye ali saidi mbitundu by'ekyanja bampeereza engoye zino. So twakwira abantu omulanga batuwe engoye eza bebi n'ez'omukulu ez'okwambala. Kati oli yakutte engoye n'azituwa. Engoye zino ezimu ziba mpya, ezimu ziba mpya wane Uganda naye ng'eri zivudde ziba zikola ne bakadaama abangabi bajja kukuleetera engoye nga bakomawo ndala ziba nga zambaddwamu nga za wano n'endi sure nti ziba zijja kukolera bulungi nnyo ne Mula zimukolere n'abalala abali ewaka kuba ziweerera ddala. Mula singa wagenze side eri. Nera singa na gunyi kyalifuna badde side eri. Side eri bwe tinotaziba oyita waneeno. Kwata abakwatireko. Sonzo gwangu badde antuzza gwangu badde gwa handing over bintu bineeno. So take out once tujja bijjawo. Just nyagadde nkwanjulire ebintu ebiri wano. Tulinawo kilo 10 ez'omuceere. Kwatako. Beeramu ye. Tulina kilo 10 ez'omuceere ogambye yagala nnyo omuceere. Tulinawo kilo 10 ez'obuwunga. Nnyo obuugi buli njala weekulumidde bw'onnyo obuugi. Sabbuuni wano waliwo emigaati giijo. Gino migaati oli gino. Kaide toli wala nnyo. Tulina emigaati. Kwata nga kiri half kaide. Sabbuuni kuno tujjako yisaako kwoza n'ebirala weebityo. N'anaaba wuuno tugamba nno ddala ngo simanyi tonaaba ozala omwana nga ddugala. Sabbuuni wuuyo ng'eyisha mulamba naaba. Tebira bikozibwa mu bulamu obwa bulijjo weebiri kabutto. Buto wange mbadde manyi abuzeeko. Tuyina sukaali. Tuyina sukaali kilo zeziwerako. Enjo gy'oli toli wala. Kubanya ganya abali owo. Ekibiro ne kwatale kikubiri ky'ekikome esigi nno tekyazze. Bane kitale tukifunye. Kikino. Matchbox. Packet namba ejamalako omwaka mulamba. Nalonga erinyo lisenye. Luli okulwala erinnya amanyi wali ogasenye ogasaasira. Senyeza dana akasenya mwekali. Pino bichi waliwo omunyo n'ebidandaali yogedde ku bidandaali. Janja lebyo mu ebiri n'omunyo gugwo mweguli. Kaveera ako mubobiza. Funa shot y'ebintu ebyawo kayidde wansi. Then botcho bwe tutuuse ewa Nalongo kyali Kiprosi okubanga tumuwa ebintu bye. Kale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye abantu beebazeeko twebaze ku bantu abatuwadde ku bintu byaffe. On behalf of nze n'abalala nze nkwebaliza akamata ffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo. Bwe bajje Mukama abaddizeewo. Bajje Mukama abaddizeewo. Muula ebintu beyanziza ddala nnyo. Kati ndoza ebyokulya ebisamuhawo kati. Bijja batambuza tawo ki ekibuzeeko? Tewali kibuzeeko. Tooke walirabidde dda? Sinaba.
mula ebintu obirabe bibyo mwana ayongera omukuume bulungi mu obulamu butambule. Manene yanza nnyo mikwano gyange abasobodde okumbeererawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala omujje Mukama abaddizemu abakuba n'omutima omulungi. Kusingira ddala neebaza Mwami Sonko neyavaayo nga nkubye omulanga n'annyamba ne woofiisi y'ekyalo muli kyeyamaani ne n'abakyala namwe mutasobola kundekerera kutuuka wano wentuuse. Tebimu mpewuseekokko. Kiki ekibadde kisinga obbata wange olaba nga kiringa ekibulaabulamu wano? Ebisinga obungi bizze. Bisinga obungi bizze. Bya famire kyali kijavaamu bonna wamu mpozi nga munamukoze ensobi ebitundu bibigabira neibe ekyo tukiwulira muba mumaze okwekomerera naye mubiteeka mu lutwa muno mubirya buli paka olwebinaggwawo naye era wadde era kiba kirira mukekereze ku biko kiyinza obifuna taddamu kubifuna okitegeera tukekereze tutambuze embeera n'enjala ereme at least tukendeze kakatinitini osanga n'omwami akameeza anaawewukamuuko mukyala ndifuna maama wange ku lw'ekyalo gwogo tulinawo bala bali ku mirimu. Neebaza nnyo obukulembeze bwa Wero Spring kubanga bwonna bwakolera wamu. Ate era Muhammad Sonko w'amawulire Mukama yamutuwanga kirabo yamutuwanga kitone. Kale Muhammad Sonko Mukama ayongere okugabirira kubanga yadde ng'oli w'amawulire ekyamazima omutima guno tegusangika sigamba nti buli munnamawulire akolanga mukulu Sonko bwakola ki bwakola. Neneebaza abo bonna abatugabiridde abatusakiridde nti Mukama abatuwere nnyo omukisa era abagaziye nze neebaza bwebaza era mmanyi nti nno kemutukwatiddeko omwana waffe ono ajja kuba bulungi n'abaana baffe bajja kuba bulungi. Ebyo bye byange. Kale Amina kale nze Sonko Muhammad sigenda sukawo wano ebisinga obungi mubirabye twesange ku YouTube channel yaffe that's Good Talent Management for full programs TikTok mulabako kitono ne YouTube tuongera kubanga tumalayo programs zonna era gye ziri bungi nnyo nyini ddala era mu mbeera yemu ku TikTok Sonko Muhammad ojja kunfuna ne Sonko SONKO era mmwe abantu bafanize bangu babalabi bange abakoze eddimu lino limulabye wano olunaku olwaleero mu mbeera yemu Good Talent Management YouTube channel Good Talent ya TikTok then walala wonna tujabanga tungire kubanga tukwatagana kala 10 mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.